The Newsroom, where untold story is revealed. Nze omusajja bulijjo baga nti mutamiivu nga mpakana. Nze bulijjo baga nti mutamiivu nga mpakana. Kati omuntu omutamiivu byalina okwogera. Kati ne bw'aba akutte ku mayiga alabe. Ekyali ebugerere ndoza tebakimanyi. Byonna nga tannabakwata ne bw'akwata ku mayiga yekka alabe ensi. Abasajja ndoza baaga kumanyira bumanyizi. Era nze bulijjo oyo omusajja mmanyi nti bamuwaayira nakakasizza ku statement yo ne mmanyi nti bulijjo tulina muguuli mutamiivu. Naye lwakuba nti oyo muwoozi aswazizza nnyo emikutu. Egyo emikutu egy'omuntu nga muwoozi gwali badde ng'abantu bagulindirira bulindirizi. Lubeeko obubaka bwe guyisa. Nga bw'amaanyi nnyo eri eggwanga n'eri ensi yonna. Nze kyova olaba sigulaba. Nina ebiseera ebigubikula. Nze nnyinza ogutunulako. Abamu tuyitayo mpola mpola. Kwanze manyi kuteekwa kubaayako noses. Solomon Kaweesa. Banne tubeebaza. Tusiima Bungerwa. Mufiire ku mazima, mufiire ku dignity, mufiire ku humanity, mufiire ku integrity, mufiire ku status. Ebigambo byolina kwereka. Negegenze Long live NTV. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Baniriza kurati abalungi abatulaba era abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naddala ku Beyond the Newsroom otekana ne exclusive. Thank you so much. Akabanga kabadde keetoolodde nga siraba ku mukulu Isma Lubega naye kyalwadde kitugenze maaso n'okubeera nga ate tuddamu okulaba nga tusinkana tubeeko ensonga ez'enjawulo zitugenda maaso n'okuba nga twogerako. Olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa 6 nagwo nno okutuleka nga tugutambuza mpola mpola ate ogw'omukaaga bwe guggwako kitegeeza omwaka oba ogutambudde ng'amakkati ogayiseemu. Awo nno we twebuuliza oba byewalootako okukola mu mwaka guno olina w'otuuse era bw'oba tolina w'otuuse tewessaamu muguwa. Mpola mpola ojja buba nga ate otuuka. Buli omu Mungu alina engeri gyewandiika olugero lw'obulamu bwe aba asobola okubeera nga ate yakutuusa mu ngeri yonna. Ensonga nyingi ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda wabula ngenze okutuuka wano eno olunaku olwaleero nga mukwano gwa Muzeeyi Isma yali omuloodi w'ekibuga Kampala neera mmeeya asigala mmeeya ne bw'aba avuddeko. Omukulu Elias Lukwago otwogerera kati ali luzira ku musango ogwamuteekeddwako gwe bayise Miss Prison Treason oba okubeera ng'omanya olukwe lw'okulya mu nsi olukwe n'osirika n'otayogera. So basement efuuse basement, tweet zifuuse tweet. Nalabyeko omubaka omukyalo ow'e Masaka eyo nammeere nga afuukidde Ssenyonyi akayinja mu ngatto n'ensonga nnyingi endala ze tugenda ogenda maaso n'okuba nga twogerako. Munzikirize nsabe kojjange omukulu Lubega Isma abambuulizeeko. Bane musibye mutya, mwebale kubeerayo, mwebale kutwagala, mwebale ne likes n'okulondamu guno omukutu kuba tetuli ba kitalo nnyo naye okusalawo nti mutulabe oba mutuwulirize oba comment tusiima Bungerwa. Weewaawo. Kojja Isma obulamu bugamba ki? Bulungi. Badde ombuzeeko ko naye nga tuli eyo tugadda mpola mpola. Mwebale kola. Tukola pozi mmwe. Naffe gye tuli. Mungu abadde akyatukuumye era atuwadde ekisa okuweereza ku bannayuganda. Oba oliawo siffe tusinga kuba twagenza otuuka wano nga ne munnamawulire amanyikiddwa nga Tabs drone nga yamuyodde mu wiiki eno gye tuli mu kkuba amabega. Kibi nnyo.
kojja yisima Yes, sir. tutandikire awo kwennyini kwene embeera ey'obunkenke dduka drone ziyoola basement ki ekireeseewo embeera eno ey'akanyambireke buli gavumenti lwebanga egenda ebyo byekola buli gavumenti egenda buli gavumenti egenda ebyo byekola era eno gavumenti eri mu sitenseni egenda n'ebirala bikyajja buli gavumenti lwebanga egenda ebyo byekola gavumenti bw'eba eneegenda eba tekyawulira nga nawe bagigambako nti wano tokwatawo eba tekyalaba eba tekyawulira eba tekyalaba terira maaso ne we balaba obuzibu bo tebafaayo gwe kyogamba gavumenti eno senga ebadde eraba bino byonna okubaawo kuba gavumenti erina omwogezi wa gavumenti erina owa media center erina sekitazi zonna singa yavuddeyo dda nekola n'apology neyeetonda ne gavumenti bw'eba egenda nayo kennyini yeetya n'abantu nebatya nayo kennyini etandika okwetya n'abantu nebatya olidde era bwe mulabanga ebikolwa bwe biti yesu bitukola bubi bituluma ne buba buwanguzi emabega w'ebikolwa ebyo nga gwe mukwano gwa Elias Lukwago y'omu ku bantu mu bbanga lye tumaze ffenna be tubadde nga twogerako ng'omuyita muntu wo ebyokuwambibwa kwa Lukwago byakusanga luddawo byansangamu kuba mwami Lukwago nze ku luwanga agwa mu biti bisatu ekisooka abadde mukama wange mukesisi abadde mukama wange secondly abadde mukwanugu wange ng'omuntu thirdly ye lawyer wange Lukwago ye munnamateekaawo sirina biseera bigenda mu kkooti egwe bulijjo mpita wa layisi ng'ate munnange nga lwaki nkuyita wa layisi egwe bulijjo bwondaba bwoti ng'ompita nga gwonyona ayayimba ensi yaleeta yani baade yayimba nsi yaleeta kino ekyali kifaananyi kirevajje gwe bulijjo badde ompita kirevajje nsi yaleeta sebo siri kirevajje era nze lawyer wange ye Lukwago kati lawyer wo bamututte ekikolwa kyabadde kibi nnyo naye neebazizza nnyo bannayuganda neebazizza nnyo media zonna neebazizza nnyo YouTube zonna neebazizza nnyo n'aba movement bakoze nnyo nabo babanjizza olaba ne full figure olaba ne full figure abanja Lukwago abadde muntu w'abantu bonna exactly era amaanyi abantu ge baatadde mu Lukwago ge gamuwonyesezza basement oli awo ku ssimu yo otudde olaba otunuulira Lukwago nga bamwambaza pampa omusajja n'ateekako akagamba ono yakafuka emirundi oba emeka naye ajja kuyiga Oluswayiri ajja kuyiga ono yabadde wa Luswayiri emitwe yali owaki ow'Olunyankole kyakuyisizza kiti ekyo kiri ekikolwa ekyo okyogerako ki kyampisizza bubi nnyo kubanga tosobola kuddira muntu asinga kitiibwa tosobola kuddira muntu asinga buvunaanyizibwa tosobola kuddira muntu Lukwago obadde okimanyi gwe gusoose okuyingirako ekkomera
Lukwago gwe gusoose okuyingirako ekkomera ebbanga lyonna lyamaze abadde tasibwangako. Lukwago omulimu gwe omukulu kujja bantu mu makomera nakuwolereza abantu. Ate ne Lukwago nze ndi looya we nesimuwangayo wadde n'ekikumi era buli we mwetaagira abeerawo. Lukwago looyawo ne tomuwanga yadde ekikumi. Ate si nze nzekka nkiwe era ye looya wa Lubakyoya era ye looya wa Mukyaba Isaaka era ye looya wa Mugenyi Asooka era ye looya wa Makolo Kavuma era ye looya wa Civilian Major Umar Webugoloobi. Eyo ttiimu nga bwe nkumenyedde looya waffe y'oyo. Kanneekwate ku ggwe. Nkikuddiremu. Lukwago takoma kuba looya wange yekka wabula n'abalala. Ye looya wa Lubakyoya, ye looya wa Mukyaba Isaaka, ye looya wa Makolo Kavuma, ye looya wa Civilian Major Umar Webugoloobi ne Shehe Mugenyi Asooka. Ye looya waffe. Era teriiyo misango gyonna Lukwago gy'atatubeereddeewo. Nga gizze gyonna Lukwago ababeereddewo. Atubeereddewo. Kaakati bino ebyokuwamba abantu ne babakwata ne babatwala mu basement. Manye batugamba nti omukutu gwa Twitter ogwo gulabika si gwa General Muhoozi. Ate bwe guvayo nga bwe gwogera ebintu bye bituukirira era ne bibaawo. Kuba oli awo bannayuganda bafunamu enkenyera muli eri ne bagamba naye omukutu guno gwandiba gugwe. Omukutu gugwe. Omukutu gugwe. Ne lwakuba nti oyo Muhoozi aswazizza nnyo emikutu. Egyo emikutu egy'omuntu nga Muhoozi gwali badde ng'abantu bagulindirira bulindirizi. Bubeeko obubaka bwe guyisaawo. Nga bw'amaanyi nnyo eri eggwanga n'eri ensi yonna. Nze kyova olaba sigulaba. Nina ebiseera ebigubikkula. Nze nyiza ogutunulako. Abamu tuyitayo mpola mpola. Kwanze manyi kuteekwa kubaayako noses. Ayogera ebintu eby'amakulu. Sibirabangako. Nze kuteekwa kubeerako noses. Era nze ku bannayuganda nze atagubikkula n'abalala besimanyi siraba bya kisirusiru. Kwegamba gwe twayitako ku X. Sisobola. Nze senga bannayuganda banaakola enkola yange nze tulaba essimu yange eno bwe ŋŋenda ku ebyo nina abantu besibikkula. Nina besibikkula. Be bali waabo. Kati sobola kulaba mukutu ogwo. Sisobola kubikkula bebekuulu. Nina abantu besibikkula nga ndaba sikakkanya maaso gange seneta deportation mu birowoozo byange oba mu mutima gwange. Nkufuna. Era abantu senga bajja kuyiga n'okekkereza data. Kino ekiwamba abantu kino abantu bagenda kivuunuka batya oba engeri gye bakwatamu abantu erabika ng'etali mu mateeka. Tebasobola kivuunuka. N'ebyo byonna bagume Mungu ajja bitutaasa. Mbagambye ezo zonna zi sayini eziraga gavumenti egenda. N'ebirala bikyajja. Ojja kulaba bagenda nti omujaasi abadde wali akubye abantu 6 babaganya omuviira. Ojja kulaba nti omujaasi agenze mu supermarket ne basooka basaavinga oli najjo piso n'akuba bali. Gavumenti ezigenda bwezi. Ojja genda okulaba nti omujaasi asanze abantu n'abeebakako misana ttuku n'agamba munkole kimunkola.
mukole kye mwagala ojja genda okulaba nti abajaasi balumbye banka ne bajjamu sente ne bavuga ne bagenda. President Museveni amaze akabanga ng'atugamba nti ebimu ku byamutwala mu nsiko kwe kulaba nga bannansi tebalina ddembe lyabwe nga libaggiddwako ery'obwebanga. Waliwo ekiwamba abantu n'ebirala bikibataka n'ebirala ebiringa bwe bityo. Era ku mulembe gwa Amini gwali mubi nnyo n'ogwobote battanga bannansi n'okubawamba ne babawuguzaawo mu Pandagaali. Bino tebituzaayo mirembe giri eri egyogerwako. Naye teriiyo mu myaka 40 teriiyo mwami Museveni kye yali akoze omuntu n'aga nti Museveni alyokaŋŋana ajja. Museveni yawa abantu otulo. Edduuka ly'obujonjo liri luddawa? Yawa abantu otulo. Ati ndaga ku dduuka bulungi. Ndaga ku dduuka lyakonkonye. Ndaga ku dduuka ly'obujonjo we liri. Wowe batunda obujonjo. Nzegwe mu myaka 40 mwami Museveni talina kintu kyakoze. Omuntu anga kiba bani Museveni alyokaŋŋana gye atoonya kino. Bw'ogenda mu byenjigiriza bya kiralu sebirungi n'akamu n'akatono. Bw'ogenda mu byenfuna bya kisirusiru. Bw'ogenda mu byobulamu asigadde waka asinga. Kati okuwa ekitanda mulago asigadde waka asinga. Okuwa ekitanda ekiruddu asigadde waka asinga. Abantu bajjanjabwa. Ate luddawa? Kati mu ddwaliro mpozi ng'ogenze kufunayo seminti. Mu ddwaliro? Oba ogenze kufunayo seminti? Oba ogenze kufunayo seminti. Ulidde? Museveni nze nkugambye mu myaka 40 bw'ogenda mu byenjigiriza yaleeta bonna bakone. Bonna bakone. Museveni we yasomeranga walingayo omwana afunye 00 n'ogenda mu another class. Kyogamba kati bagenda mu bibiina ebirala. Omwana bw'afuna 00 ayita buyisi. Essomero lyonna liteekwa okubaawo ne promoted oba repeating oba discontinued oba demoted. Naye ebipya bye baleese. Omwana asoma busomi ayise n'atayise. Oba mu mafia afunye 0. SST afunye 0. Agende bugenzi. Mwami Museveni abagenda bugenzi yalyogedde ku luzungu olwo lwayogera. Awo Uganda weetuuse. Uganda weeri. Mwami Museveni oluzungu alumanyi. Era alina accent y'oluzungu. Senga bamuyisa buyisa yali badde yeegomba n'oluzungu lwolwo. Tesibwe kyandibadde. Bw'odda mu byaki mu by'obutobenkevu obirabe biri mu nsi. Teriiyo mwami Museveni kasita ng'ajja mu Uganda kyakoze omuntu n'akyegombesaamu ebbula ly'emirimu. Kati abantu be beeyiza emirimu omuntu n'ayiya n'okukaaba. Wali okirabyeyo abantu bayiza n'emirimu n'okuziikula abafu. Ozikula abafu mulimu nno oguliko. Banakyalina kuyiya kusenya bantu mannyo. Banakyalina kuyiya mirimu. Ffe tuli bakafulumunaaza emirambo. Banakyalina kuyiya mirimu bantu kubasala byenkwawa. Iye bagikola. Towulira abaana abawakisinga. Abawakisinga. Olujja kukunyuula bulungi. Tosigalako kantu. Balangira ddala ku internet. Kati ensi etuuka bwekyo nga Museveni ogyonoonye. Oyonoonye oba obuwanga
oyinoonya empisa ensi esobola kufuna mirembe. Kati nti kyenkugamba mwami Museveni talina kye yali ayambye bannayuganda. Mu byonna byonna byakoze tolabawo kintu kyonna. Kirabawo era tekigenda kubeerawo. Tewali kirungi na kimu. Nga kiridda gwe mpaayo kimu. Gwe naye ekirungi ky'omanyi. Omuntu tayinza abeerawo. Ati gwe mpaayo kimu. Nga talinaawo kirungi. Mpaayo kimu. Muno bamuwadde n'ekisanja ekirala myaka 5 bannayuganda bamuwadde. Ate gwe wamulonzeeko? Nze sironda akakonge kange kaabula. Nze nalonda Bobi Wine. Ne bannayuganda bonna. Gwe mpaayo ekirungi. Gwe walonda Bobi Wine ne bannayuganda bonna. Bobi Wine afuna ebitundu 21. Nga ne kaakati bya Mukama tamanyi gyala forms Museveni kwe yawangulira. Kyova nti obukambwe mukyafuna bungi. Waba abasajja bamanyi nti mwabakyawa. Bino ebiriwo biraga obukambwe bwe balina nti bannayuganda babako era temwabalonda. Kati nabo babaddisa obukambwe. Kizakitire. Obukambwe mukyafuna bungi. Ebikolobero mukyafuna bingi. Abasajja bamanyi temwabalonda. Nga ate bo balaga bamativu ku bitundu 7 bye bafu. Nkuge bakimanyi. Kibanga bwogenda mu loogi n'ogane mu butuufu omuwala ono neegasse naye ne kondomu eyabise. Ngiwulidde. Era bw'ajjanga nti olubuto lwange sigenda dduweegaana. Nagiwulidde? Nagiwulidde ng'eyabise oba ng'evaako. Kati bano abasajja bakyali bakambwe nnyo. Bannayuganda mwesibe 2. Bano abasajja bamanyi nti mwabakoowa okutuuka ku extent gye bali batasuubira. Bannayuganda beesibe 2. Abasajja bakambwe nnyo. Bino ebikolwa bye binnyonnyola obukambwe buno oyogerako. Ebirala bikyajja gakyali mabaga. Ekisooka bamanyi bagenda tebalina gye balaga. Ekyokubiri bamanya nti temwabalonda, temwabawagira, mwabakoowa. Bakimanyi bannayuganda tebabawagira era babakoowa. Tokambwadde bukambwazi? Nedda ssebo. Kati gwayogeredde bannayuganda bonna. Bannayuganda boogera buli wamu obalaba. Bannayuganda boogera. Bino byonna ebirimu juzi wano twalabye gino muhoozi nga wandiise n'agamba bw'ati nti kemaliriza lukwago Ssemujju ne Ssenyonyi mwe muddako. Abikole abakwate naye era ajja bata yakole buli kyakola n'ekiseera kye kijja kutuuka. Either Mungu ojja kuwulira nti muwozi Mungu amujjuludde oba gavumenti egenze kwebyo ajja kufunako ekimu oba ayagala oba tayagala ku bibiri. Either Mungu amujjuludde oba gavumenti ogenda muwozi oba ayagala kwebyo ebibiri ajja kufunako ekimu. Mu bigambo bya Ssemujju nga yanokula yagamba bw'ati nti yakimanyi mu bintu byotasobola kyusa lwe lunaku Mungu lwe yakutera. Nange ati Ssemujju Musiraamu andimye oluso nange bwendi. Fe Obusiraamu butugamba gwe tulaba tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tukyogera mu foomu ya Buganda. Kalicha. Naye Obusiraamu butugamba Katonda takendeeza ku buwangazi bwa muntu ate tabwongezaako. Ssemujju yali yakamala ennaku ziba mmeka? Ziba 9 mu lubuto lwa nnyina.
Katonda n'amuwandiikako emmere gy'ayisemba okulya n'olumbu lulimutta. Nange mba naakamala mu lubuto lwa mmange ennaku 9. Katonda yampandiikako emmere gye gisembayo okulya n'olunaku lwe ndigenda mu maaso ge. So bino tebitiisa? Ebyo bikanga atali musiraamu. Sanyo jinjo ya mwanukudde n'amugamba mukulu ebyo byonna byoyogerako inze siri abo bamukomba boxing nti nkomba mu ngatto yamugambye ekikulu omanyidde nnyo ababajja nga bavunama ne bakomba ku ngatto beyayise babotuleka era n'agamba nti eyo yensonga lwaki okyawa nnyo amazima bino Ssenyonyi byadde agamba mubuuzi bye bituufu omukulu watya nnyo amazima kituufu gegaliwo amazima anti ensigo emugamba ate era musomese nkubiriza bannayuganda bw'oba n'omwana mutwale nnyo mu nassale. Bane nassale temuzigayaalirira, dekkeya temuzigayaalirira. Omwana buli lwogana mutwala mu nassale bw'akula bidda mangu, kyovula buli ddakiika awandiika n'ebitasaana. Mulimu bye bawandiika nga tebisaana. Omuntu atasoma nassale buli ddakiika aba ayagala kuwandiika. Ayinza n'okkuba obusolo, ayinza n'okkuba obubuzi because of alakinga nassale level. Ne bw'omusanga mu bbanka mu kifo ky'okubala ssente eno ali ku ssimu, kubanga teyafuna budde bunyiga ssimu, teyafuna budde bunyiga bitooki. Tomanyi banassale section baba ne bitooki. Kati omuntu awandiika buli ddakiika ne bw'aba awandiika ku gundi ye ulidde biba tebigasa, aba alakinga nassale nassale scheme. Omukulu yagambye agenda kwogera ne Kabanda no both olabe engeri gye bajja Ssenyonyi ku bwaloopu babeeko gwe bateekawo awo leader of opposition omulala. Lwaki yandibadde ayogera ekigambo bwe kityo? Ssenyonyi afuuse kizibu. Tekisoboka ebyalimba. Ebyalimba. Palamenti olaba bampuuga babadde baganzi nnyo eri Amongo, bakolako ku ddiiru babateeke mu iPod. Amongo n'abagamba bannaye empuuga oli mukwano gwange kimwaga mukyagala, ne mu iPod mwajjira ku kaadi ya Nuupu. Wano mu palamenti tetulinaawo DF. Mateeka gajja kunvunaana. Tulinawo Nuupu. Era temusobola kgenda kufuna ku ssente za iPod because wano okuyingira palamenti mwayingira mu kaadi ya Nuupu. Mulinde 226. Kyova olaba nti Mpuuga yaleeta amaalo n'aleeta ababaka 88 n'abulwayo wadde omulema, naye kennyini n'agwa. Naye nga ssente za iPod ze zimutta. Kati oyo musajja bambi oba akoowa nnyo. Ekyo tekisoboka. Tekisoboka. Abali mu palamenti terinayo mubaka yajja officially nga wa PLU. Oli waba wa PLU ate kuba wa movement nga ne kadi yagirako ya movement. Baleke kufuula abantu nti wadde batawaanyiza abantu bayivu. Ate abantu bagoberera, ate abantu bategeera. Ekyo Mpuuga yakyagala. Era saakyali kisoboka Mpuuga yaligenze okuva mu palamenti wadde akyalemedde n'emmotoka ya palamenti ne passport. Ulidde yalibadde ayingidde mu DF. Ne yakola amaalo go genna ne birema. Ate abantu abamu kyova olaba okuggyako nze era nga mu Uganda omubuuziza nti looya be baani, Manyi Lukwago,
kati abantu abamu baga nti mpuuga looya naye nga mpozi looya wa nkoko looya tetuwabula ku musango ogw'omugenzi Seggere teri naawe bya looya gwe looya nga tomanyi ekyo gwe tomanyi eki nti najja mu paalamenti esajjira ku DF oyo abalooya mpozi nga yagooyanga kawunga ku LDC omanyi ebya Uganda bizibu n'agoya akawunga ku LDC yeyita looya ndi munnamateeka ebbanga lyemaze ku LDC olimanyi n'asawa kompawundi neyeyita munnamateeka nti nkola ku LDC nze omukuba lecturer ne kirina wa LDC yeyita munnamateeka LDC namwe muveeyo mulage bannansi bannamateeka ne swipa wa LDC yeyita munnamateeka ku nsonga eyo yennyini eya okubeera tugambe nti Ssenyonyi is a big threat y'amaanyi nnyo eri General Museveni ne Muhoozi. Eno gavumenti okumanya nsirungwagwa sina gavumenti mu Uganda tulina kintu kyefaananyiza gavumenti tulina gavumenti tetubangako na gavumenti kino kifaanana gavumenti Iran Turkey bakafulu nnyo mu kuzimba Uganda Railway mu kuzimba railway bali famous wadde ne contract etuzimbire egaali y'omukka ne baagisazizzaamu because Turkey eganye okuzza Lumbuye eyo ba gavumenti Muhoozi yagambye mmwe kati eyo contract yammwe kati eyo ba gavumenti etegeeza Lumbuye munene nnyo okusinga gavumenti kisoboka kitya Lumbuye ekisooka munnayuganda kati ogamba otya tosazizzaamu contract because mutumye Lumbuye nze era nobwonteeka ku gani point nkiyogera nti Uganda erina gavumenti nkuga nti nzita ne Uganda terina gavumenti tulina kintu kyefaananyiza gavumenti eba terina gavumenti gavumenti ekola bya kisirusiru bwe bityo kati ogamba otya nti tusazizzaamu contract enamba mu contract eyo abattake babadde bagenda kufuna munyo ne bannayuganda nti because muganyu tugiza Lumbuye nti awo tubadde tugibawadde nga leero egenda kukola ttaka esi Uganda so kati nga ne Lumbuye munnayuganda kuba Lumbuye ne bw'otomuzza alituuka ekiseera n'adda Lumbuye ne bw'otomuzza Mungu ajja mujjulula kituufu kubanga Lumbuye bujjako era enkya nga yiyeekoyedde ettake ewammwe ne waba wabi ewaka home is the best east or west home is the best so kati kino bino General Muhoozi bye bakola byonna byabwerere bya kito bya kiweewe bya kijingajinga waliwo yambuuziza ekibuuzo nambuuza looya w'omuntu kubanga bwe mba nze looyawo n'ovunaana omusango nina okutuula naawe ne nkubuuza ebibuuzo bino wammanga omusango waguza oba tewaguza bw'oba waguzza mu ngeri ki wakola otya okulaba ng'ozza omusango ogwo sobola okufuna defenses ezigenda okudefendinga okulaba bw'oluva mu musango ate looya ateekebwako atya omusango gwa misprison treason anti bye nagambye byonna wano mu Uganda tetulina gavumenti tulina kyefaananyiza gavumenti abantu bali babiri ne mu ssomero babagamba mukuume ethics n'ebyama omusawo ne looya omusawo ne looya balina okukuuma ebyama ebyabaklients baabwe era senga omusawo avaayo
public n'agamba oyo nze mbadde mujjanjaba gundi ono alina ekizimbe n'ebbaluwa bazisazaamu okugjako kirayanti nga yakuwadde olukusa n'agamba bane dokita kyempiseemu kyekino omusawo wange ababuulire ayinza n'otuukawo kati gavumenti eba gavumenti ebitekola bya kiralu eno kyembagamba nti eno si gavumenti tulina kintu kyefaananyiza gavumenti twazirina naye ne tufunanga ku gavumenti wano mu Uganda tubaddeko ne gavumenti naye tulina kintu kyefaananyiza gavumenti oba kikolanga gavumenti kikolanga samuna naye nga si samuna. abalungi atulaba tuli ku Beyond the Newsroom njagala okwebaza ne sokwebaza yedda abatugoberera ku mukoto guno eno tutambula ne bannaffe abamanyikiddwa nga Laika Mobile bagamba gwetaaga ogula airtime oba data wa Laika nyegabonyeze star 217 star 543 hash osobola okwefunira airtime ne data wa Laika Mobile ku mukoto kwonna kwona aboli MTN or Airtel nyegabonyeze star 217 star 543 hash mwana watu egate kumpereza simba yokuba y'omulembe ya Laika Mobile mukulu yesiba mu Buganda tugamba nti bene chuchu magulu nyondo natasongwamu ali kukabya amaziga ndi mukabya musai baffe wendi gwa oligwa twalabyeyo ko tweet yagamba mu bigambo bino byenjagala okusoma mbu after that big nosed baboon kabobina Bobby Wine and his dog Joel Senyonyi. We are coming for this category of Buganda and the Kabaka. If their TV and radio station does not stop broadcasting about the idiot I captured and later handed to police. Abigamba bwe biti mu Uganda. Inti oluvannyuma lwaka Bobby Wine omukwata ne Joel nebwaye Joel Senyonyi nga mazo bateeka mu ttano bwenti ekiddako tujjira Katikkiro wa Buganda ne Kabaka singa TV yaabwe ne radio yaabwe tokomaawo ku broadcasting amawulire na nsonga zikwata ku musiro ono idiot gwe yayisa idiot yerukwago gwe nakutte ne mmala oluvannyuma ne tumukwasa poliisi singa tebalekerawo okwogera ku nsonga za lukwago olumaliriza Bobby Wine ne Senyonyi nzija kukwata Kabaka na Katikkiro. Kati nze omusajja bulijjo baga nti mutamiivu nga mpakana nze bulijjo baga nti mutamiivu nga mpakana kati omuntu omutamiivu byalina okwogera kati ne bw'aba akutte ku mayiga alabe ekyali ebugerere ndoza tebakimanyi ebyo nanga tenabakwata ne bwakwata ku mayiga yekka alabe ensi abasajja ndoza baga kumanyira bumanyizi era nze bulijjo oyo omusajja mmanyi nti bamuwaayira nenakakasizza ku statement eyo nemanyi nti bulijjo tulina muguuli mutamiivu kuba omuntu alisoba tosobola kuva mu bigambo bwe biti ekyali ebugerere akitankuleka alabe ekyali ebugerere ku jebbi wa Lusimbi kati akwate ku mayiga nga tenakulumba Kabaka asooka tukwatire ku mayiga fe tubanje mayiga abo abasajja bamanyiira nebino bintu ogamba bakwate ku mayiga si kipya Obote yafulumiani yafulumya Ssekabaka Muteesa Obote yamufulumya naye luli ate sina luli era bajjajjaffe baalwana ne bakola ekisoboka kyonna ulidde naye kati twagala bazanyire ku Buganda pozi gavumenti yaabwe banagijja ku ttaka lya Buganda gavumenti bagijje ku ttaka bagitwale ewaabwe bazanyira mu Uganda kati twagala bazanyire ku Buganda
kati Buganda tekyamanyirwa except nga gavumenti yo ogijje ku ttaka lya Buganda. Tubalinze bajja natwogeza ebyama nze njagala kati bazanyire ku Buganda. Tolaba nti baleese nekino ekisajja ekitategeera bulungi ekisinga okujolonga Buganda. Bamayisani mpozi bamuwadde bwa minisita obwatonejene bamuwadde bwa ntebe babikole. yani omwami oyo bamita Sam Mayanja ekyo kikongoli mukongo oyo erinnya Mayanja lya wano bageetuma bwetumi oyo mukongo ne mumutunuyo obutunuzi bwoki kikongoli tusosola muntu lwandabika ye na Boliao. Kyova ne juzi muwala wakyo yafiira mu accident. Bannange. Mukulu Yesu. Abaganda abalina omutima guli gwe twogerako omutima gwa Buganda ogutafa. Bino ebigambo bibi mugwa matu. Kiki kyalowooza muli eri era kikyowulira. Buganda esirise nebaddemu bagitankuule. Ekibuzo kyemadensa Buganda ng'esirise nnyo. Baddemu anti anaazina takumba ate akabwa akaleekaana tekaluma. Embwa eboggolaboggole teruma. Kyekibasirisizza ng'Abaganda. Wano baayokya amasiro ne baalabako ku ttaabu awo. Nti bino byonna bawamba abaana ba Buganda ne basiba babasi babatadde makomera bagwedde. Buganda esirise lwaki esirise tevaamu ddoboozi ojja kujja siri mwogezi wa Buganda oba bamuyita ow'ekitabo Isirairi kitooke ne Buganda ejja kujja Isirairi ekitooke kitooke mwogezi wa Buganda Buganda ejja kujja bagisime kana akaalo akaalo ka Buganda akadda kale ojja kawulira ti akaalo kaliko anyiniko kana akaalo yebeene kyukyu ng'ojja kuwulira. Omukulu ono nno temumuzannyisa yagamba bakatonda babajjajja ababacwezi bali ku mutwe gwe kuli kwe batu kale nze bujjo mbadde mmanyi nti omusajja bamuwaayiriza ne statement nalikakasiza omusajja mutamiivu. Wulidde statement nga nkambwe mutamiivu. Birekawa Buganda n'Obwakabaka bonna okutwaliza awamu. Sijja kwogerera Buganda baba kubanga sina authority kwogerera obuvu Buganda ne Buganda ejja kuvaayo. Sisobola kwogerera Buganda kuba sina busobozi bwogerera Buganda ne Buganda ejja kuvaayo. Katikkiro ajja kuvaayo oba omwogezi wa Buganda aveeyo ajja kuvaayo. Owekitiibwa Dani Muliika yali ku mukolo gw'omubaka wa Ethiopia erinnya nga linvudde mu mutwe n'agamba ebigambo bino wammanga nti ye yeewuunya nnyo omuntu awagira NRM era wamutunuulira bw'ati alabira ddala omuntu oba oli awo ng'omutwe gwe gulabika tegukola bulungi. Kituufu 100%. Bobi Wine yasooka kyogera ne Katikkiro naki teri muntu ategeera asobola kuwagira gavumenti eno. Teri muntu ategeera asobola kuwagira gavumenti either ng'oli kiweewe oba oli kizolo oba oli kitemu oba ng'oli kibbi. Tosobola. Teri muntu ategeera asobola kuwagira gavumenti eno either oteekwa okuba kitamiivu oli mutemu oli mubbi oli kiweewe okuwagira gavumenti eno. Eno ennungi ennyo NRM nnungi ya nnyoko.
Mzee Yesima. Myaka ana mingi. Etekwa okubange badde. Teriyo muntu ategeera either nga kiweewe ababibbi abatemu n'abasiru ababbi wewe oli mutemu n'abasirusiru neteriyo muntu asobola kuwagira gavumenti eno ng'ategeera. Lwaki Abaganda muvumaganyiza nnyo baganda bannammwe mu kubeera nga muweebuula nnyo gavumenti y'NRM ate nga mmwe ensonga zammwe zisoosowaza nnyo buli kimu kitandikira wano mu Central? Kati nja kuvumira bwereere. Teri gavumenti eno esinze kubonyabonya institution bbiri. Esooka Busiraamu, ekyokubiri Buganda. Eno gavumenti yajja kuba Buganda. Kati nalabye ebisirusiru oba byabadde by'emasuuliita ebyazirwanako nga bibanja nenga sakati ebifanga tebifunye wadde n'ekikumi. mukulu Yesima Mubanja obukambwe bwakyo nga mwaleeta obuzibu. Ye mulowooza musiru mugwagwa abasasule mudde mu budamye n'abalala. Ye abasasule mudde mu budamye n'abalala. Gavumenti eno teri muntu asinze gibonyaabonya. Gavumenti eno yavuwazza bannayuganda emyaka Obuganda. Gavumenti etutte ettaka lya Buganda. Gavumenti eremedde ebizimbe bya Buganda. Gavumenti okumanya Museveni yakyawa Buganda. Olaba ne bwe yali atema oluguudo e Masaka yalwisa Manju Abaganda baleke gaggawala. Anti mu nnyendo Abaganda buli mukozi wamusanga nga mu nnyendo. Buli muvubuka mukozi ateekwa kuba mu nnyendo. Buli muvubuka mugagga ateekwa kuba mu nnyendo. Buli muvubuka muyiiya ateekwa kuba mu nnyendo. Kati yagera okulaba nga bannamasaka bagaggawala nnyo n'abaggyako oluguudo baleke kutunda bintu ku bbaasi. Oluguudo ne lwayita nnyo. Nali neebuuza ekibuuzo lwaki okuba lino eppya baaliteeka eri ne balijja mu ttawo. Taba kuba Ssaabasajja Masaka disitulikiti baali baganya ogitongola. Ssaabasajja amala kusinzira Masaka n'akaawa nga bagiganya ogitongola. Wano we tutuuse nga Uganda erabika ekaaye mukulu Yesima okusinziira ku mukulu Joel Ssennyonyi ng'akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Era wano nafunyeyo n'ekisiru kiweewe. Guno ogusajja ogusinga obubi mu Uganda, ogusinga agalevu, ogusinga olubuto bakyagukozesa Gundawusi ogwa Radio Simba guvayo gwasama nti aba opposition tekuli kali serious bonna tebategeera. Gwe ku myaka egyo tusobola nakola drumming gwabijjanga toilet ulid bakyakozesa nakozesa kwegyo emyaka ngowooza nti opposition yawo nteri serious. Ulid gwali serious ku myaka egyo nga tusobola nakola drumming. Gwe gwabijjanga ki? Gwe gulina ekibuto ekinene, gwe gulina agalevu gagalemye okugasalako, guli ku Radio Simba gwasamira okwo. Ulidde baguwasawasa wano Farida Ndawusi yaguwasaako nga gusinikira ku opposition. Nze ndi wa movement opposition yawo teri serious ya nnyoko. Ffe twagala ebisesemi mu opposition, ffe twagala ekibuto ekyo mu opposition, ffe twagala agalevu. Ogwo okusajja guvaako n'olusu nga gumanyiira. Gwe Ndawusi naawe ulidde otambula oba siwoma ndekeyo. Ndawusi watuuse okumanyiira abantu. So kukole drumming. Olubuto mwonna mujjudde kasasiro ow'ekiteezi nga naawe omanyiira abantu. Ulidde gwonna guzimbye ogubuto gujjudde kasasiro. Nze twaga abantu tumanyiira. Ndawusi omanyiira opposition yaani ani akwetaaga wabijja. Agalevu gonna gakulemye myaka 8 bakyakozesa. Egyo emyaka bakyakozesa ku pulogulaamu. Mukulu Yesima wano we tubadde twagala okugenda. Ssennyonyi bambi yavuddeyo ne yeekubira enduulu eri bannayuganda ng'agamba nti ategeddeko nti gavumenti eno bali mu kupanga okulaba nga bamugatta ku misango gy'obutujju egya terrorism. Guli gwe baateekako egy'e Butambala gwe baateeka mukulu Muwanga Kivumbi.
oba sekyo babeeko okuzino files bamuteekako okuli either ba edimutwe sinakindi okumussa kwereko balukwago Ssenyonyi n'agamba nti bw'okeera ku makya n'olwanyisa obukulembeze obubi buba bulina okuddamu okulwana oba okusambagala n'agamba naye bino byonna tujja banga tubiyitamu Ssenyonyi bamuwagaza ki anti muyivu mugezi nnyo Ssenyonyi toga nti bamutandise kati baali bamuleetedde n'ekiteeka ekyono omusiru ono ayagwa n'obululu 36 ow'emitiyana yali bamitani lumuli kyadi ekyo ekigwagwa kiweewe nga bakiwadde ssente kikole kutya Ssenyonyi okuva lwe yagenda mu palamenti bamulwana naye ajja bawangula olaba yawangula kirumu kakiri eyo kizunga buzunzi kirumu ekyo kyesimbyewo emitiyana emirundi 9 nga kyekisemba taba kuba Bobi Wine genda kiwanika sane kakati kyasemba n'ogwo ogusajja gukulu ogusiru ogugwagwa gwe gwaleeta ebiteeka ebyo bane tujja kukkiriza basiru nga bandawusi balumu kutumanyiira kuli gondawusi gujira ekibuto ati kumanyiira wagenze kola statement gwanya ndawusi ani akwagala mu opposition kwogwo gubuto gwo nze saagala opposition ndi wa movement kalya nnyoko movement ani akwagala movement gwonna gujjudde agalevu bane tetukyagala muzannyo we are tired nga tumaliriza muzeeyi Isima mu wiiki eno yennyini aliko mu kuziika mu bitundu by'e Masaka mukyala wa Damulira Christopher eyabuzibwawo ne guno gwakatakugwangako kya mu lubaale mukyala we afudde mu nnaku nga tamanyi baawe wawaali oba mulamu oba mufu nga tazeemu kubakolisa okumala emyaka 5 ekyudde eyo nno Ssenyonyi gye yasinziira okwanukula omubaka Nammeere abadde afuuse akayinja mu ngatto ng'evumoona ayogerako n'agamba oli n'abagamba nti teriyo mubbi agenda kugoba bubbi kyoba ye yennyini obululu yabba bubbi bannamasaka temwamulonda agenda kulwanyisa atya obubbi muloko gavumenti omukyalo oyo no baamuwa obwa minisita we yali amugaya wano ebigambo ebyo oba wabiwulira bulungi Nammeere yavuddeyo n'amwanukula n'agamba yetalabanga ku muntu alinga Ssenyonyi amala obudde bungi ng'ayiwa ebidomolo bya ddaayi mu mutwe obusirusiru wamusooka amala obutwalira awo yeesonyiwa Nammeere ebigambo ebyo byogerako ki byonna kati Nammeere ebyo tubanga mu pulogulaamu Nammeere tutuleeteranga bajja kutta pulogulaamu simwogeranga kati waliwo abantu abatajja ku pulogulaamu ng'eno kati pulogulaamu si yakwagala bwana buto bw'otegekangayo pulogulaamu yakwagala bwana buto oleeta Nammeere si yamaalo tetuli mu pulogulaamu yamaalo si yabasirusiru olaba Nammeere ku myaka gy'alina 6 aganye okwewa ekitiibwa kati Nammeere otulekanga Nammeere bambi otulekanga olw'obulungi bwa pulogulaamu eno bw'ofunangayo pulogulaamu abaagala obwana obuto kuwasa ng'otuleetera kyogamba Nammeere yawasa akaana tokyalaba kali kayanga oyogera ku Papito mamito wa Papito Papito nga musajja musajja nnyo leka naawe myaka 22 ate Papito yanyumira bwe baali batutte mukyala we agamba President Museveni njala akutegeeze kino siriwa WNRM ate siriwa opposition neze mugendo government yekoze kati ebya Nammeere omulekanga bw'oteekekangayo pulogulaamu abaagala obwana obuto ng'omuleeta bwe tutabadde nno mu bbanga mukwano gwo
bamulemye obwa sipiika ani Anita Among era ne bamuwanika amawulire gamuwandikako ng'omubbi akyasinze oba olya ensonga eyo sooka ogitubuuliremukko katini kuba twakusobola okufuna mu biro ebyo. Anita yayitiriza amaalo n'okweyerusa era nze kati ntya nnyo abakazi abeeru omanyi okweyerusa okwo guli very dangerous kukendeeza ku magezi mukulu Yisima kyekugamba ndi musaidensi okweyerusa kukendeeza ku magezi kukendeeza ku buwangaazi kwongeza obulungi ani akulimba kati Anita yabadde asinga obulungi mu Uganda mu palamenti abadde ku babaka babadde basinga obumyufu nga benyirira bitibitiba olidde olaba kyagiriza magogo yenna kati Anita yayitiriza amaalo olidde yayitiriza buli kimu kyonna kati bya Anita ye byamusaanidde era sina kyemuwolereza tomuwolereza bane bayogera agamba bane bakoze bubi baleko omubaka w'Ebukedi yadde ne nga mwebazaaki maaloge addemu yeerusa ebizigo tugambe nti kati General Muhoozi omulimu gw'okukwata abali b'enguzi agutandise tasobola ate buuyi abalazeeko ku Anita Among gwe mubadde mutya kati tosobola kuŋŋamba oboth yabba amabaati tayebwa yabba amabaati babba amabaati gali waati agag'ekalamojja nabo baaliko kati kyobambagamba nti eno gavumenti tebangako gavumenti kati osobola kuba ngaolwanyisa nguzi naggujja ono azina nawataliiko ndongo ayagala ennyo okuzina ono azina nga tebataddeko nandongo azina ne ku birango prime minister Nabbanja mama goyogerako oyo mama waffe mama Kakumiro Nabbanja nebiba biranga abizinirako nammwe muleke kati Nabbanja naye ali kubabba amabaati nene mujjamu omuntu omu senga mwali mukulwanyisa nguzi Nabbanja senga aliruzira Tayebwa aliruzira Oboth aliruzira Lugoloobi aliruzira nganzemu ebyo ebyekisirusiru ebyo Nandutu mukazi wa omu bw'ati oba bambi bakiranga lwa bumpi nakyo kyayimpawala nnyo kazi Nandutu mukyala Musoga oba Mukalamoja simanyi bulungi abali mu komenti munantaasa oba Mugisu ayinza okuba Mugisu Nandutu erijja eryo lyebugisu liryawo Mugunja nayinako omuwala nga bamuyita Nandutu Mugisu oyo yeyalugwamu mukulu Yisima nga muli bakambwe nnyo nate ku bukambwe bwe mwolesa NTV nga yasusse NTV olaba eggulire eryekuba ennaku zino yakwata Amongo ennaku ngezi kati yakutte General Muhoozi ennaku enzijuvu era nze ndi ttiimu NTV era banne twebaza aba NTV obukakkamu buno bw'oyolesa ng'oyogera bwonna bugenda eri NTV HR wa NTV tukwebaza manager obubaka obwo mwenna staff NTV Solomon Kaweesa banne tubeebaza tusiima buwungerwa mufiire ku mazima mufiire ku dignity mufiire ku humanity mufiire ku integrity mufiire ku status ebigambo byolina kwerekera naye ng'egenze long live NTV yabajjiddeyo eggulire erino nabadde mpuliriza era nga wendaba eggulire ng'egamba teriyo omuntu asinze kwagala Uganda nga General Muhoozi alwaniridde nnyo eggwanga lyati Uganda era tayagala kulaba ku batabangula mirembe abannoku baali bagezaako tabangula emirembe mwaluwa amagye ne gagezaako okubakuba engoko ngeri y'ekizadde nabiwulidde byonna wakalabye no gwe wafunye eki abamu bayoma ne bagamba NTV yemwawananga nga mugamba yankyuka kati daba byeri mukola eri muwaana musajja amanyi mu Uganda muno Oluganda lugagga ate lunene nnyo ate asoma Luganda asigale awo neffe twebaza mwemwina kye mwategedde byonna twabitegedde sokoleke biki ebyo
biki bye mwategedde ffe twabitegedde ne yoga NTV NTV ogonde mukulu Yisima byonna abyogedde ekyamazima matuufu emboozi tebankadde okujjako aginyumya yagikaddiya tegwa nno buwoomu ate nno mwembangudde ku muzeeyi Yisima tuba tugenda kunyumya tuseke tunyumirwe ate nga toyagala kubeera ng'olekayo kulaba munzikirize wali wennyini nebekubako kyennyongerako okujjako okujjukiza nti ntambudde ne bannaffe abalaika mobile abagamba nyiga star 217 star 543 hash wegulire airtime ne data walaika mobile nsaba tusiibule tubadde wano ku Power King kifo kya buvunaanyizibwa kifo kya bbeeyi kifo kirabika bulungi kifo kya masanyu ate nina kyenkyagaddeko leero ndabye ku baana baawo nga bambadde bulungi ate bw'ojjako okwambala obulungi ndabye obulenzi obuto obuvubuka obulungi ennyo ate bw'otunudde ku byana biwala ate nabyo birungi okuzaama so bweyagala okusanyukamuko kumunaku ekifo kiri kimu bakiyita Power King weewaawo njagala kudigida Power King nkiiko za mikolo Power King twagala kuwasa Power King buli kirungi kyonna kisange ku Power King ku munaku mweraba mubeere bulungi kale ku lwa Katonda n'ensi yange mbagaliza ebyo bye munjagaliza mubeere bulungi oyo ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira Gludene agende maaso n'okuba mpeera ebyo bye musinga okuba nga ate mutwagaliza babaye Beyond the newsroom, where untold story is revealed.